TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi ali ku Salam TV kwaniriza nnyo sibyotya oliotya nze Nabukenya Amina program obuvo n'obuddo obwani obwa Sheikh Ibrahim Tanda Muzanganda Deputy Supreme Mufti ate nga ye imam wa wano ku Mulago Referral Mosque wenyini ku gate omuzikiti w'okusanga twakoma tunnyonnyola ku mufere ey'abafera mwana tunawe oyinza okwebuuza nti bano abantu tebataaga akasente gwe okanoonyeza eno naye n'oli naye n'anoonya gy'akanoonyeza oli yatuuka ne mizikiti atuuka ne marwali awo wonna weebuuza bw'oyigamu ki mu mboozi ya sheekh wenyini awo muzikirize sheekh mukomyewo ate era atunnyonnyole ku mboozi yaffe anti emboozi teba nkadde ate era buli wagitunnyonnyola ebanga empya ebanga eyajjuuzi. Omulungi ali ku Salam TV ndine Sheikh Ibrahim Tanda. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Kadde wafuuli otya? Alhamdulillah. Muli mutye? Ndi bulungi alhamdulillah. Amina ya nebaza Allah. Obulamu bwakyabumpadde. Amina. Alhamdulillah. Ne ebibubeezaawo nabyo alhamdulillah abimpa. Era ndi musiimu tewali bimala naye nga byenfunawo alhamdulillah ngamba Allah yeebale. Kubanga osanga omuntu omulala nga alina ali mu buzibu obutagambika naye nga ate gwe Allah akuyisizzaawo nigamba alhamdulillahi rabbil alamin. Manye okwebaza bw'obanga oyagala okwebaza ku byengera bya Allah otunuulira ng'oyo akuli wansi ate bw'otunuulira ali waggulu tosobola kwebaza ojja kuba otoma butomi toga nti naye buli lw'otunuulira ono ng'ate alina bw'olina ky'olina ekusingako ono alhamdulillah nebaza Allah olwa bino byantuusizzaako ate nsaba annyongere ansitule nve wano ate mbeeko ewalala wanteeka. Amina ya rabbi. Sheikh, twakoma otugambye nti omuzikiti guno gwali gukomaawo awo wetulaba gamba kati ate extension yajja etya? Extension yajja oluvannyuma lw'okuba nti abasaaze beeyongera obungi mu kifo kino. Kituufu. Abasaaze si lwakuba nti abalwadde bangi, si lwakuba nti abayizi bangi, wabula abasaaze abava mu bitundu ebiriraanyeewo wano beeyongera. Ne tugezaako twagala tuzimbe nga tudda waggulu. Pulaani yaffe twali tugikubye ng'efaanana bw'etyo naye ne tulemererwa. Kati ne wabawo omudu wa Allah gwe twatuukirira nga azimba emizikiti mu bifo eby'enjawulo. Ne tumubuulira obwetaavu bwaffe era naye n'asaalirako wano n'alaba obwetaavu obwo bwe twali twogerako. Kituufu. Nga twateekanga teevi nga tutaddewo ekibaati ekyo abantu basobole okusaalirawo nga bw'olaba bwe twakola. Awo wonna weewate kabalaza waaliwo tenti naye era zaasigala n'ebweru zikyakola eri mu paakingi nga zituuka awo kugana amaduuka gano agasooka awo. Kati bwe twamunnyonnyola n'aga nti obwetaavu mu bulabi aga nti nanoonya dda wenzimbira maama omuzikiti asobole okufunamu empeera mu kifo awali abantu abasaala wanaafuniramu empeera kuba olwo ebitundu bye bazimbamu emizikiti naye nga tijjula temuli bantu basaaliramu naye wano alhamdulillah basaala. N'agamba insha Allah nnyina kuguzimba era najja kati nga bulaba kiki wali tukomaawo abakyala wali nga lubalaza abakyala nga basaalira awo abaami nga tusaalira eno n'aguzimba n'agugaziya kuba
space yali emabega eri nga bw'ogiraba. Kituufu. Era naffe mu kupulaaninga kwaffe twali tupulaaninga nti bwe tubanga tusobodde kugenda waggulu nga mukkirire expansion tugikole nga tukkirira. N'akitukolera nga luvamu n'atukako ebweru nga bwe bakiraba essaawa zino. N'aguzimbira ddala paka eri wansi. N'ateekamu byonna, mataala, mujjo, kiwempe, byonna n'abikola. Ani ate era tuteeka wetegeeza omuzikiti guno olaba ate gye bafunira wudu sayidi enonda ali ni sayidi eri endala byonna biri wamu. Byonna biri wamu. Kati sayidi eno twayagala nnyo bannaffe abatali ba umma bafunire nga sayidi eno. Kati ate aba umma bo basigale nga bali sayidi eri kubanga waliwo bye baawukanya. Kituufu. Ate bo tebakkirizigana kujjamu ngatto. Kati waliwo bye baawukanya. Kati netwagala nga weri Rifaaro mosque twagala kukaluubiriza abantu tugamba kati bano bo bakwate wano bali bakwate wali. Alhamdulillah kitambula bulungi tekirina buzibu bwonna. Tewali kintu kyonna. Tetulina buzibu bwonna. Tubadde luli twayogera ku baffere. Omufere yajja n'akubafera. Nemutwala mu ddwaliro n'addukayo ensimbi. Waliwo abafere ate abaferera mu bafu. Sekaleka. Batya. Nina omufu wange mbadde n'omulwadde naye yanfuddeko ali mu mokyale ali biki neetaaga transport neetaaga sanda biki. Kati waliwo eyajja wano era ng'aclaiminga nti alina kakodyo ke kamu. Kaakati nemugamba nti it's okay ebikwatagana ne mokyale sirina buzibu. Omulwadde omufu tujja kumunonayo tumuleete wano. Ebikwatagana n'essanda zo sanda nzirina wano tujja kumuteekateeka wano tumuzinge musanda omutwale. Kati kyoba okola genda onoonye entambula. Kaakati yagenda Nakasero. Yagenda Nakasero ku muzikiti gwe Nakasero ng'avudde wano ne sitole yeemu ng'abannyonnyola ayagala n'akanisa endeeza atambula biki. Kati nga bamugamba sente tebazimukwasa bwe bazisonda tebazimukwasa balina gwe baziwaga nti genda olabe sheekera. Nali ntudde ku lubalaza awo n'essanda yange. Olinda muntu ajja ne transport. Nga ofiisi tetunagikola nga ntudde awo ku lubalaza n'essanda nninda omuntu ajje tugende tunoneyo mayiti tuginaaze amugizinge agende. Kaakati nga bamuwa sente nga baziwa omuntu nti genda naye paka wa sheekitaanda nga bankubira nti waliwo omuntu fulani wali tumuwadde sente aze wano bwati ne bwati naye kola ku nsonga nembaga namulinze dda wano n'essanda nzirina wano sinnamulaba. Kakati nga baguluba naye kati bwe batuuka waliwo geeti ngeri wano so seeri nga tebanabakola kikomero ekyo. Waliwo wano kageeti. Geeti yali awo. Kati bwe baba baweta bwe bati bajja nanengera nga ntudde ku lubalaza yadduka emisinde. Teyalinda nakutuuka. Kasita yandaba nga wendi ntudde n'essanda agirengera ku lubalaza nga bali bajja banteerako sitole ati obweda namulinze edda wano. Oyo nadduka n'agenda. Kati omulala yajjanga wano alina mukyala alowooza niyo mukyala wange mulwadde ali mu ddwaliro ku 5 eri waggulu. Tusonze sente tukoze byatulemereranga ne tumuweereza kwali dina ewa Sheikh Seviiri n'amuyambako nakiraki. Kati ekiseera kyatuuka n'aga nti bano ndowooza mbasumbuye nnyo kabagambe nti omuntu yakoze yafudde. Kati agamba omuntu yafudde wembalala nno bw'atugamba wembalala ayina akati baŋŋambye okuntwala baagala miliyoni emu nakati naye nina be ŋŋambye mbadde njagala kufuna sente ngende embalala
ntunde ente yange nkomewo ntuuke ntwale ki maiti nga Sheikh Mutimba amugamba naye mu bantu abali embala tolinayo gweweesiga ayinza kukutundira nte eyo n'akuweereza ssente agati abantu bafeera ennaku zino biki kumbe ye mufere umutegeera mutya nga tumusindika era kwalidina ewa Sheikh Sevini omusajja oyo muyambe bwati ne bwati omukazi afudde kaakati ng'atugamba bamututte ku mochale kaakati nga sente bazifuna nga bajja paka wano esimu mochale batuwa omuntu kaakati Sheikh Mutimba yeesitula ne bagenda omusajja mu mochale kukeberayo yaani amannya biki nga tebamulaba tebannaba kufuna kyoba tebannaba kumugjayo ku 5 kati nga bakola batya nga bano abamochari nga bakuba ku wodi 5 nga baga tetulinaawo maiti n'emwe wano akati nga bamuga tiwali maiti n'emwe ye erirudda waabwe nti bannayika mbabuulira amazima omufu ye taliyo subhanallah ebbanga lyonna mbadde mbafera omufu taliyo yewaayiteeka yamusimbula oluyawo kikabutimba omutegeera omaze emaali y'abasiraamu buli kaseera baba kusondera sente era kiyamugaa nti dduka mangu ove wano otherwise singa abasiraamu tunaabagamba nti ono abadde atufe oyinza okufiira wano sajja nadduka n'agenda abafere bwe batyo ne mubafu bafereramu olulala najja wano okusaala zuhuri nakeerewamu engeri gye ndimusomesa mu ndeeba ngenda okumaliriza lesonizi zange okujja wano nasanga zuhuri etambula nga bakyasaala naye mba nyingira ku geeti wali awo nensangawo omwana muwala amba sekansaba kunyambako bansiibudde naye siina sente zinziza waka koze sente meka ogenda wa ngenda bweyogerere sente meka sinyi 12 nemuwa 5 nazirinamu mu nsawo nemuwa sinyi 15 nenyingira wano okusaala nensaala kakati esola bweggwa n'owali yali asomesa nga asomesa wano netumaliriza netufuluma kati agamba ayagala imaamu ayagala kulaba imaamu kati ali wabweru wamuyiseeko dda n'omuwa n'5 kyokka alemeddeko ayagala kulaba imaamu kakati bwagamba okulaba imaamu nebampita nebanga nti wano waliwo omwana omukyala ayagala kulaba nenyenda yataddeko nno zihijaabu biki kakati nagamba assalamu alaikum takyanzijukira kakati bansiibudde mu ddwaliro njagala kufuna ku transport siina sente zinzizaayo konza olagawa engenda kasangati luli yagambye bweyogerere kati kasangati nemugamba waayi amangu ago otuuse ebweyogerere n'okomawo wano kati ogenda kasangati ewatuufu wewajja ogenda bwe yantunulira bwati agamba subhana malikrish nadduka ashe ebizibu byemulabye wano biyitirivu buli omu ajja nalutambire buli lukya era bano banzija nanakanina bakendeeramu eddagala abakozi batya kofe naffe tulina abasawo bafaana kebeera obulwadde bwe kubeera nakani biwandiiko byolabe bituufu tukooya abafere nga tubikwatako ebitali bituufu nga tugoba naye bo abafere bayitirivu abafere bayitirivu naye alhamdulillah betusobodde okukwata tubakwata abasobodde otuyisaawo babayisaawo batuyita kufu batuyita kulitalaba ne bagenda tekirina nabo bayitiraawo tuba tuli wano era newajja omusajja nga pasita mwana we ali Sudaani awo mulwadde muzibu kakati ayagala genda kulaba mwana
pasita najja wano okusaba obuyambi naga naye wansi wali tulina abasisita baffe wali n'abalala bali wali n'abalala wali lwaki sijjogenze naga ndi wensaliddewo okujja wano nkimanyi bali kye bayinza okunkolera nammwe kye muyinza okunkolera nkimanyi kubanga aga ni kyesaagala kubalimbamu ebyo ebizibu ebifaanana bwe bityo tebasobola kubyaŋŋanga tebasobola kubitunuula baabikoowa tugenda naye kakati gwe osazeewo otyo ojje wano ewaffe n'agamba mbamanyi abasiraamu ku nsonga y'okuyamba omuntu ali mu kizibu twayita bannaffe ne bawuliriza ensonga y'ebikibu waliwo yalina okusente musuubuzi yalimu awo n'akwata $100 n'akimuwa n'omulala n'amukwatira emitwalo 10 n'agimuwa yava wano nga munnanga alhamdulillah ateeredde n'agenda n'alaba omwana yali mulwadde omwana yali mulwadde ebyaddala kati omwana bwe yamuyitiramu engeri gy'afunyemu ssente nakyo okugenda okumujjanjaba kibasiraamu be bannyambye naki ne bakola badde sirina ssente omwana yeeyaga nti kati yeddiini nange gyenyina okubeera yabanga abasiraamu be bakuyambye taata n'ojja ekirabo ky'okubawa nze kufuuka musiraamu nfuuka omusiraamu aba sirina buzibu genda ofuuke musiraamu pasita omwana n'asiramuka era n'apulakitisinga bulungi alhamdulillah kati simanyi gye bali yajja wano neyeebaza yajja neyeebaza alhamdulillah olw'ebyo byeyafuna naye nga byebizibu ofiisi yaffe gyolaba eyo yeetisse ebintu bingi ashe waliwo omuswiba ogwajjanga buli muzikiti sekiti gundi omuswiba ogwo tegwagwako wano muleete ebyapa by'emizikiti bidde ku supreme ekyomukisa omulungi wano ekyapa kyawo tosobola kifuna kubanga omuzikiti guli ku ttaka lya ddwaliro bekiri naye nga gwe omuswiba gwatuukako wano waliwo collection eyayitamuko neyitamu nga buli muzikiti mulina okukwata ebyapa wano tebaatawaana kujja wabula ekizibu kye twali tufunye wano nti renovation y'eddwaliro bw'etandika kibagikola mu kisaawe kiri ekyemulaga eri omukadde kati his excellency pulezidenti wa Uganda yajja naggulawo mu butongole eddwaliro litandika okukola ki okuddaabirizibwa kati mu kuddaabirizibwa kuno bagamba nti ekizibu kye basinga okusanga kya bubbi bwa ddagala abantu bajjanga mu ddwaliro omu ne babba eddagala ne bakola batya kakati basalawo okuzimba ekisaakaate nga kyetooloola eddwaliro lyonna pimusezi eddwaliro nga bwokiraba kati entrance mbale zizeziri ezaali nnyingi kaakati bayingirako eno ewaffe mu landi yaffe wano mu kikomera wano ekikomera nga bwokirabe bayingirako eno ewaffe wano wewati mukola ensonda ne bayingira basuubiza nti tunambala nakani tujja kukola ki mujja kuddayo ensalo zammwe ziddeyo gye zaali ziyita naye nga kinaasoboka ezigenda ne beetooloola mpaka wali mpugeeti nga bwewalabye bayingirayo eno ne geeti yaffe we yali nayo nekola ki ne bagijjawo kati kwe kutuwa eno gyolaba kati ne batuwa eno nga twamukira waliwo amadaala agambuka awo kaakati obuzibu bwe twafuna nti ate abamu ku bannaffe ng'omuzikiti ababeera wano nga abamu bagobera nakasero kati baatwala amawulire omuzikiti eddwaliro lyayingidde mu ttaka ly'omuzikiti ntanda yatunze n'emutimba batunze ettaka ly'omuzikiti
ne baliguza eddwaliro subhanallah babawadde eddoola emitwalo 21 Allahu akbar eddwaliro lyabawadde eddoola emitwalo 25 naye nga muli tebamanyi nti nno ettaka lya ddwaliro oba baali bakimanyi ekyapa kyeru ku ddwaliro kaakati nga bagenze bafune obuyambi okuva ewa Amiru Dawla Amiru Umma Sheikh Kamoga bafune money power bajje bamenye ekisaakaate ekyo ekyazimbwawo kaakati oba Allah yawa Amiru Umma endowooza nega nti kansooke mpita abantu bano bebagamba kati n'atuyita bwe yatuyita n'atubuuza ebintu nga bifaanana uga nti Sheikh kye tusooka okubuuza landi eyo yaani landi si yaffe landi ya ddwaliro era bye balina n'ekyapa kyawo eddwaliro lisobola litya okukwata ssente ne ligula ate ettaka lyalyo ne tumuga nti okuddaabiriza eddwaliro eryo yali His Excellency eyalonkinga eddwaliro lisobole okukola ki okuddaabirizibwa buli lwokwata ku kintu ekyo oba olwanyisa gavumenti butereevu kati buli ayagala okukwata ku kintu ekyo amanye nti olutalo aluguddewo si kuffe Ntanda naani nemutimba aba alugudde ku gavumenti ya Uganda kati sheekhe n'akitegeera n'aga nti alhamdulillah mwebale kunnyonnyola kubanga twabadde naffe twagala kwetegera naye nga nti kamale okuyita ku bantu bano ekyo olutalo Allah n'alukola ki otherwise Sheyi baali bakutaddemu omuguwa bakujja ne bakwata ku kisaakaate ekyo ku kikomera ekyo wano singa tetukyaliwo baali tugubye obugezi mugende effujjo tetujja kulikkiriza butuufu abasiraamu tutera okukola ebintu mu nsobi naye bw'oba weetegereze ensonga ya sheegi eyo gy'atunnyonnyoddeko bannange kyetaaga n'osooka ne weetegereza n'osooka n'onoonya okumanya nga tonnaba kwogera kintu ky'otamanyi nze kyenjizeemu teeka linnyini mu Qur'an Allah agamba injaakum fasiqun binaba'i fatabayyanu omuntu yenna gwe muteekakasa bunyi bw'abajjira n'amawulire temubuguma musooke mugeetegereze mwekenneenye mulabe kiki kyagamba muyinza okumaliriza nga muli mukufaafaaganya nga mwe bakyamu era bwe gwali munzikirize Sheikh mumuzeemu katono ate mukomyewo temuva ku Salam TV olutimba olw'emirembe Eno ye Salam TV. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Chirinda Muhsinat Islamic Nursery and Primary School lisangibwa Kibuga District Mayiro 7 okuva e Kampala ku luguudo lw'e Hoima mu tawuni y'e Chirinda okumpi n'akatale. Tuleetera omwana tumubangule nga tuyita mu basomesa baffe abali ku mutindo gw'ensi yonna. Tusambisa amagulu abiri nga mwe muli okusomesa ebyensi, eddiini ey'omulembe y'Obusiraamu n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo. Wadde tuli ku musingi gwa Busiraamu naye n'abamadiina amalala. Tubaaniriza omwana asomesezebwa ddala bulungi mu mbeera eyeeyagaza. Essomero lirina buli kimu omwana kye yeetaaga mu kusoma, kw'ossa n'ebyemizannyo ebisufu okutumbula ebitone by'abaana, nga ne kamera weeziri ez'omulembe okukola ku nsonga za security. Ekyenjawulo ku luno, abaana 10 abasooka mu luwandiisa luno olwa 2026 bagenda kwebangulira half bursaries. Abaana bonna be tugenda okuwandiika tugenda gibalanga half bursary kubanga school fees zabasaliddwako. Omwana ow'essomero taleeta mufaliso wadde bulangiti. Tukubire ku masimu gaffe ojja kuyambibwa.
الذين هم في صلاتهم خاشعون. Meet James. James has been searching for happiness for years. So we asked locals to point him to the source of their happiness. Until one fateful night, when his search finally came to an abrupt end. Find your happy place with GoTV. Get GoTV to enjoy a wide range of shows for the whole family. GoTV. Love it. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Kula buguzi bando ya Gaga ng'onyiga star emu noti star noti hashi ofuuke na mukisa sobola okwewangulira olugendo olusasulidwa okugenda okulaba Uganda Cranes ng'esamba mupiira mu Morocco. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN nga tuli wamu fire yaffe telemesebwa. MTN. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Gwegayi okimanyi nti ku lulwo tusobola okuteeka pikipiki ya Union e-bike oba Spiro omutwalo mulamba ku luguudo. N'olwensonga eyo tusazeewo tujaguze sekunkulu eno naawe anti down payment eya pikipiki tugitamye okuva ku mitwalo 18,650 paka ku mitwalo 12 gyokka. Awo nno funa foomu ezisaba pikipiki eno okuva ku Union office yonna oba ku agenti wa Union mu ggwanga lyonna naye tukulabula nti omugano guno gugumanga ennaku z'omwezi 31 December. Awo we tuli Union, the better way. Ensibulirwa egenda ekula yeetaaga basomyeko ate nga bagunjufu. Ekyo ffe tukikola ffekka. Ikra Nursery Primary School ebbajjo seta mukono tugunjula emiti emito gy'abawala n'abalenzi gya kisulo n'abava ewaka. Abayizi basoma ne bakwata anti abasomesa babafaako. Abannasale balabirirwa nga abali ewaka. Tusomesa abaana buli ssomo erina abafuula ab'enjawulo. Endya n'ensula byo bisufu emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Tuli ku bwaguuga bw'ettaka okulina effaamu anti abaana tubayigiriza obulunzi saako okulima ebyemikono wamma bw'otuuka ku ssomero olyegomba. Tusomesa eddiini n'ebyensi. Omuzikiti guli munda. Yogerako n'abakulembeze b'essomero ku ssimu 0753232203. Ikra Nursery Primary School ebbajjo seta mukono. This festive season, go 4 times bigger with Next Media's Festive Boost. Because when you buy 3 months of airtime, we'll add a 4th month absolutely free. That's 4 full months of premium visibility across TV, radio, and digital to reach every audience and amplify your brand. And that's not all. Buy 2 months and we will add 2 extra weeks free. Because with Next Media, your brand deserves more reach, more impact,
impact, more celebration. Make your brand unforgettable this season. Double your visibility and start the new year shining brighter than ever. Don't wait. This is your next media 4 times a festive boost. One partner, all platforms, total visibility for your brand. Terms and conditions apply. Call 0761 001 890 to book your space today. Next media, 4 times the boost, 4 times the cheer. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam TV. Akatwegattako oli ku Salam TV program obuvo n'obudonze na Kenya Amina. Seka watugeza okuwumulamu ng'atunnyonnyodde ku mbiranye ate yamuyuza oba yamuyuza oba yamuleka akyewuunya kuba aba umma bennyini ate nibaagala ate bamuyuguumyemu kuba bamunyenyeemu oba kyali kigenderere. Mwana to nga bwe yatugamba nti bw'obanga oli mulonde nga Mungu ye yakulonda nga si gwe weesabira kulembera ekintu Mungu buli kaseera akuterawo ate omuseetwe obeera nga okkirira bukkirizi nga akuteereddewo kapeti ng'otambulira ku red carpet n'obeera nga buli kimu kiyitawo bwisi seka bw'ate bw'ava mu njega basiramu banne ate gye baali bamutaddemu baamala ne bakkiriza ekiba kitegeera baabanyonnyola bajja ne beetonda nga tebasobola bagenda bugenzi Mungu n'ajjawo empulunguse okubamanya twabamanya abaali bagenzi eyo kuba amiru yabatugamba ekibinja kyabaddemu gundi ne gundi bebaze ne bagamba bwe bati alhamdulillah bwe twamala okumunyonnyola n'akitegeera n'amanya nti obuyinza bwonna obw'ekifo kino buliwa buli mu ddwaliro n'amatiira ne tutambula alhamdulillah. Naye abaana Adamu tebeebaka era baaliyayo akalala kakati olaba mu biyiga eri gye tufunira mu ba umma soseeno era naye waaliyo obuzibu waaliyo ku sayidi ey'abaami nga waliwo obuzigo bubiri kati ne ku sayidi ey'abakyala naye nga waliyo obuzigo bubiri kati ate omuwendo gw'abantu ababukozesa ne bagenda nga bawera kati munda awo ku sayidi eno y'abasajja era n'abakyala baali bataddewo ate akafo omuntu wasobola okufunira wuzo nga omaze okuva eri ng'ofuna wuzo kati ng'abantu tebafunirawo kubanga waliwo baali abazimba tebasilantinga amazzi gaali tegakulukuta bulungi nga gali sitagana nti kati ekifo nga kiri wasted kati netulaba nga sayidi ne sayidi nga tusobola okweyambisa ekifo ekyo netuteekawo obuzigo obulala okukendeeza ku mujjuzo guno kati mu bakyala nga tusobola okukikolayo ne mu baami tusobola okukikolayo kati netufuna ababitegeera ne bajja ne bapima ne balaba nga kisoboka nga bwe kiri kati ne batandika omulimu ne tufunanga ssente wano mpola mpola naye era ttiimu yasituka wano negenda mu ddwaliro ne batulipootinga nti bano baagala kukola byabyo ebyawukana n'eddwaliro bakola ebintu ebitali ku pulaani bakola ebintu byagala kumenya ne batuloopa oluli baloopa wakyamu kati ne basituka bagende ewatu kino kyekyasooka bagenda mu ddwaliro batuloopyeyo kati batuma inginiya weddwaliro ajja alabe nakinaki kyekigenda maaso kaakati wajja nga tumunyonyola atubuuza imaamu aliwo naki kati ndi wano nakine sheekh Mutimba naye yaliwo kiki ekikolebwa wano tumunyonyola nti namba y'abantu abakozesa ekifo kino nnene kakati ate tulina space eno yali wasted
so bwe tuba tugikozeseza bwetu ne bwetuti ejja tuyamba ensonga lwaki tutaddewo twagale tuteekewo obuzigo buno abantu babweyambise baleme okufundagana kukendeeremu naga nti amawulire ge twafunye malala amawulire ge badde batuwadde malala naye mugende mu maaso muzimbe engineer n'alaba nga bye mwakoze byebyo ng'era kyekyo netuzimba obuzigo ne tubuteekawo era abantu babweyambisa mu ngeri yaasheyo niraga tetuddamu kwesiga muntu yonna olaba tayirozi ezo zolaba eziriwo nakinaki ne mundako kati birabika bulungi byonna tebyaliwo naye era okugenda ne tukwana emikwano n'olulimi olulungi twogera ne bannaffe ne bagiriba liyejja n'alaba ati ezo nzibawadde okola omulimu ogwa Allah netugukola negutambula biki naye abasiima batono ki ate oba omuntu ayingidde bw'ati alaba amaduuka eno alaba restaurants byonna era byamuzikiti eyo development ez'oluvannyuma munakani wali awali paakingi awo waliwo era bukiyosiki ng'obwo nga bwobulabaawe kati nga babupangisa biki kati enkola ya Uganda sigitegeera ekintu abantu baba bakyetaaga balina embeera gye bateekawo bateekawo omuliro awo obukuyosiki obumwe nebukolaki nebukoleera bwali awo kumbe baagala kuba baali baagala kubajjawo muwangu nnyo muveewo nagandi kakati okusinziira ku security nakinaki muveewo nibavaawo nibagaziye ekifo ekyo nebakikuba kolansi nebateekawo n'akani lwabwe nebazimba eri ekizimbe emmanga erindi kyakujjanjabiramu abakolera simanyi nakinaki eri wansi mbaideni kulira nibabagobawo awo kaakati ekiseera kyatambula wano nibakola ki nga bamaze okuggalawo nga bwe baggalawo bwe bati netutandika mpola mpola mugambo wa development tunabeera basabirizi paka tumaze ofiisi yaffe yo yali emaze okuzimbwa kati netulaba nga netuteekawo akantu kamu nikabiirawo naye nga yanakani tufuna kiriikiriza muzikiti bibaatibaati ebya temporary ebyo tuteekawo ne batatunyega tuteekawo akalala era ne batabanyega netuteekawo kati twogere tuteekawo mpola mpola nebuwera nebubeerawo akati bwaberawo covid ajja kati covid bwajja ebintu nebikyankalana byonna naffe ebitwali netubiyimiriza kaakati omunene yali mu ddwaliro awo bamukyusa yali director w'eddwaliro baideni yayitibwanga Bateerana bya Ruhanga Bateerana bya Ruhanga bamukyusa yali understanding naye yalinamu nga akolaganika naye kubeera olulala yali yagala okuggwalawo okutuggyako amazzi twali tulina amazzi nga tukozesa ku mazzi g'eddwaliro nakiraki kati biiro nejja nga batubanja miliyoni 11 eziddwayo okusasula tugenda kusasula sente tugenda kuzijja luddawa agamba munoonya sente zemunonyayo musijje musasule biiru nene kati netulemererwa kati bwe tulemererwa n'agamba nja kubajjako amazzi kati bwe batuula eyo omusiraamu ku mazzi kati bwe batuula eyo mu lukiiko lwabwe ne baagala batuggyeko amazzi
kati be yali nabo mu nakani bagatogeza n'okwata ku mazzi g'abasiraamu n'ababuuza lwaki n'agamba nti feeyo abamu boolaba n'abasawo abamu boolaba wano eyo gye beetaasiza wayonjo twetaasizaayo eyo ne tutafuna buzibu bwonna bwonna kati bukwata ku mazzi gaabwe oba otuleetedde obuzibu kati emu nampita tugenda ne Sheekh Mutimbo nembegayiridde nabadde njala okubajjako amazzi naye abanankani bange basitaafu nembaga tukwata ku mazzi g'abasiraamu feeyo gye twetaasiza naye mubeeko ke musasula tubaako be tutuukirira bannaffe ne batuyamba ne tuteekayo ke tutaddeyo kati ate abalala baali iga nnyo okubeera nga bakola ki nedda nga batuyamba ku nsonga y'amazzi nga batusaba akawunti ey'omuzikiti bo bateekengako sente naye ng'ate tetulina direct account kutukola ki kuteeka sente nga nti ya muzikiti era nga zirina kusasulwa ku dankani ku akawunti yaki ya ddwaliro ne baga nti ebiba bya ddwaliro tusasula gavumenti etujjako omusolo gavumenti sente zaffe zekosaga baali batuufu se era ne bakita kati netubeerawo kati olala tuba tulongoosa enaakani ogirabe eno siiringi erikeeno kwaliko ndala neyonooneka kati netugendayo netumugamba director baali kati olwali innovation yali egenda mu maaso mu ddwaliro tugandi kati fenga omuzikiti oguli under your control ffe tubenefitinze tutya kunankani ku innovation ye ekolebwa najja nawuliriza abasajja nebajja ne balaba nebagamba ekyo tugenda kikola era ne bajja bibambulayo ebyaliyo siiringi eno ne bagikola ne bagiteekawo alhamdulillah ne langi batukubiramu ni kalangi at least namwe ne mulya ku ngaati gwa gavumenti ebizajja ki yatugamba kyomanyi nze omusajja wa mwoyo mutya nga tumugamba nti aliwa gotya ala batera nayogera nti ala mutya era saagala kukola nsobi yonna kubanga ebibye biggwerawo era then ala mutya mugamba naffe tumutya naye kati natukolera bino byatukolera kugamba yali sometimes nga wera olaba era omuzikiti ogwali gukoma era ne siiringi era yeeyo era olaba bwe twali tuzimba nankani eyo ofiisi eyo tetwagendayo nga bannaffe bwe baali batugambye nti bwoba mwagala genda kusaba lukusa mwe mulaba naye ffe tuteekawo kati naffe ne tuteekawo naye abagamba bujja kulwayo yayitangawo n'alaba n'agenda wali wansi okusaba n'alaba ebigenda maaso n'atabanyega naye n'asaba nadda akayiseewo tanyeze ofiisi bwe yaggwa bwe twagimaliriza naffe tetwali babi tugani kati tumuleete ajja alabeko ne tumuleeta ku ofiisi tugifanishinze bulungi nnyo naga nti n'atanyega mutuufu n'agamba mulindabirwamu ya hospital indeed baali batadde emabega laba ate mungu watusaasi ate nga ffe kati mulindabirwamu wano nno olujjanga bwolulaba bwe lufaanana lyali ttaka lyonna wansi wonna naye era mu buweereza bwaffe mpola mpola twasobola okunnyonnyola abantu ne nti twagala kulongoosa lujja luno tutuukane n'embeera kuba kati olaba mu paakingi eri gye tuyita tiwali kafuufu naye ate ettaka tulisange nga wano ttaka nedda netuyambagana sente ne bazituwa ne tukola obulijja kati nabo be bava eri balina abantu baabwe be batuma ne bajja bagenda okulaba nga embeera
abasiraamu baleke. Alhamdulillah. Kaakati mu kuzimba awo nga bagundi amaze okgenda bateera n'agenze babamuyisaawo mpola mpola buli omu ne yeebuuza kikyate. Kati nga baleese omukyala oyo aliyo. Omukyala yakangulamu ku ddoboozi era n'agamba saagala kulaba kintu kyonna kizimbwa awo kinaki. Kati nampita nengendayo nagenda ne Honorable Mayanja wano waliwo omwami bamuyita Mayanja Sidiiki yali minisita mu gavumenti eni eriko n'abeerako omukulu w'aba RDCs mu Uganda yonna abaddeko ssentebe wa paramedic eyo nga chairman waabwe. Kakati tuwangaala naye wano kati era gundi bwampita nagenda naye kagende n'ekikonge. Kati bwe tugenda aŋŋamba biki namugaa ati bannange obuzibu bwe tulina ku masjidi wali twajja mu ddwaliro wano ne tusaba tufune ku bakozi abakola mu ddwaliro wano batuyambeko mu kulongoosa ekifo ekyo naye baatugamba tetusobola abakulembeze abaaliwo mu kiseera ekyo aluga nti tekijja kusoboka abantu abo mubeekolereko. namugaa nti twasaba batuteeke nze nasaba banteeke ku peroolo yaki yeddwaliro ne bagaa nti kijja kusoboka toli musawo tetujja kuteeka ku peroolo. Kakati ebintu ebisinga byonna tubyekolera ne tusaba mutuyambeko kati bwe mba temutuwadde bakozi mutuwe ku sabbuuni ku bikozesebwa ate nga babirina nga gyebiri nakyo ne kirema. Kati mu mbeera eyo obuntu obwo bwe tutaddewo mwe tujja akatonotono ne tusobola okulabirira ekifo kiri nga tuli ku ndagaano gye twakola ne Dr. Lawrence Kaggwa to keep the place clean. Ate twagala kukyawukanako ate nga naffe obusiraamu butukubiriza kubeera bayonjo. Kakati mwe tujja akatonotono ne tusasula abatuyambako kulongoosaawo n'osanga nga walungi kuba butuufu yo walungi. Toyinza kusangayo olusu tosobola kugira ki. Kati okukuuma embeera efaanana bweti tubadde tusaba nakati twagala kubateerawo eri odi mulago bagenda kuteekayo bizinesi nakani bagenda kateeka eri tujja kubawaayo obuzigo nga 2-3 gye mubamukolera nga naye awo tetwagalawo kintu kirala kyonna kofe kale bwe tunaaba tubuweereddwa kijja kuba nga kituyamba inshallah. Naye naguno gwaka tebabutuwaana kyakomaawo ne business center yenyini tennaba kuzimbibwa. Ne mugenda mu maaso mpola mpola. Kakati simanyi oba kadde ke tusigaza kayinza okutumala okumalayo sitooli ya wano ngeri kigiwadde byerabikamu bweti tusigaza eddakiika 2 omulanga gwenkubira bannayuganda bonna gwenkubira okusooka basiraamu bannange tuveemu ekiyitibwa nsaalwa. Ensaalwa mbi nnyo bw'etalya birungi byo byonna ate ereeta okuzikirira mu kitundu n'enkulaakulana n'ekola ki n'ebulawo. Abantu bino bye tujja tukola abangi ababikwatirwa ensaalwa agati lwaki abo be babikola lwaki abo be bakola kino lwaki. Naye ensaalwa mbi nsaba eva emitima gy'abantu. Abasajja ba ama abaazimba omuzikiti guno Dr. Farahati mu Misiri yali akola mu kitongole ekyo ekya ama naye buli lwayita wano n'alaba developments ezijjawo nakinaki agamba alhamdulillah twafuna abantu abatuufu kubanga gyonna gye bazimbye emizikiti mu Uganda mingi egiweranga 100 naye tebalina muzikiti gwonna gwe baali basanzeeko development ogufaanana muzikiti gw'emulago bwe bakoma weewo
nerangi yennyini bagenda kwama basabe batwagala kudaabiriza muzikiti twagala kukola biti bw'otuuka mu biyigo osanga tosobola nakufunirayo wuzu. Nze navaako wano nengendako ku muzikiti ogumu nga oli ampise ngende nsomeyo kutuba neŋŋenda. Kaakati nze mu mbeera zange bwe mba nasaaza awantu njagala ntuuke ng'ebwedayika nga 2:15 okutuuka mu kitundu ekyo manye embeera efaanana etya, biki abantu ba wano beyisa batya, biki. Kati nalina entambula gye nalina ya pikipiki. Navuga pikipiki yange neŋŋenda kabajaji kange neŋŋenda ku muzikiti ngenda okutuukawo naye lwaki wuzu eno sigyongeddeemu. Kati ngenda okutuuka wafunirwa wuzu. Allahu akbar. Olaba ne gy'olina egenda kuggwa. Nadduka emisinde nga miyitirivu. Waliyo abagenyi abanyaniriza. Obategedde? Bayitirivu. Olaba bakwaniriza lw'odatuuka. Abagenyi abo banyaniriza nenga subhanallah. Nengamba nti olwo bafunirawo wuzu. Subhana maliki. Nenziruka. Engeri gy'obudde bwali nga bukyaliyo nengenda ku muzikiti omulala gwali guliraanyeewo awo neetereerezaawo yuzu yange nendyoka nzirayo eri nensala busaaji nengamba imaamu lwaki kino kirimu ekiti. Baimaamu bonna abakulembera emizikiti oba abakulembeze bonna nga bakutadde mu kifo gezaako nnyo okulaba nti w'okisanze oyongerako so todibya budibya toyonoona bwonoonyi. Gezaako okulaba nti oyongerako olekewo omukululo ekintu okijje w'okisanze ate okisitule okiteeka abalala we banaakola ki we banaakisanga. Naye okubeera awo nga tolina pulaani tolina nteekateeka tekyandibadde kirungi. Nsaba omuntu yenna nga bakukwasiza obuvunaanyizibwa gezaako okulaba nti obuvunaanyizibwa obukozesa mu ngeri entuufu, obukozesa mu ngeri y'okusitula ekifo ekyo kubanga baba bakwesiga okuteeka mu kifo ekyo nga balaba gujja kikulaakulanye. Naye bw'otuulawo obutuuzi buli kimu noyagala kikusangaawo, buli kimu noyagala kikukolere bukolezi, oyinza okuba nga togasizza abo abakuteekamu obwesige kubeera ng'obakulembera. Oba oli awo baba baagala basasula ate nga omulimu gwa bannakyewa. Empeera ziva eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga wano nze sirinaawo musaala. Toli ku payroll. Nti oba tulina omusaala gwe tufunawo naye ate tufunirawo emirembe. Ade balooza nti bayimaamu babasasula ndowooza mukitegedde. Mulimu gwa bannakyewa naye ate obuzito bwe mubateekako obuyitirivu. Ne kasubire gwe ali ku Salam TV olina kyoyizeemu okuva gye twatandikidde okutuusa ku nkomero. Share akomekereza atukuutidde titwejjemu ensaalwa. Mwana tutekoma mu bbo, tekoma mu bakulu, wabula nze naawe ng'omuvubuka singa twejjamu ensaalwa ate tujja kukulaakulanya eggwanga lyattu n'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Nze Nabukenya Amina munzikirize enkumi wano atakumira mpeera abankumire musule bulungi. Mweraba.